Ogyeraba onoomuwako obwo obufaananyi ndabayo eraga bifu ndaba male gakwate wala yitenda go to the site. Temporarily closed. You don't blast until you have the whole picture. Let's join him. We'll see. Go to the site. Temporarily closed. You don't blast until you have the whole picture. Let's join him. We'll see. Mostly I'm not applying because this lady, she's a very technical person. So in case of any problem issue, she will bring it for us and she will explain to you. Just to give us a chance. So we understand. Honestly, it's going to suspend the work. And I'm really not joking. I'm suspending the work. I understand you very well. And the two, you must come either to my office to explain. You know, you see the dust. If children are playing there, and they are swallowing the dust. Your Excellency, yesterday we indicated to them that you would be here at 11. And we told them to have their technical officers here with all the documents so that they can have technical guidance on how they can control the damage. Temporary closure. Where is this man? Zone. Yes. But nobody to temporarily close the place. Yes, sir. And then they can get the environment officer. They can even bring whatever they want to the office, and we really discuss a way forward. Okay, sir. Okay, Your Excellency. Because no. Yes, sir. I cannot accept Ugandans to die, True. especially young children. It's okay, Your Excellency. Okay, Mzee, but still we are requesting you give us, because our technical person, we are requesting you give us a chance just to talk. What is the technical person? We are sorry that she has delayed, but we are requesting you give her a chance to call you so that you can tell her exactly what to do. That is the lady you said, Joan Mukwezi? Gloria. Gloria Mukwezi? Yeah. For His Excellency to call. No, she will be the sigalamu okugamba bamakanika bakola okulaba ku bankuba naye nga si nnyo kozi ate n'ekyuma kino kikoona ekyennyonyi era kyo kibaayo eri nga kikoona kozi ebirala era ekiro babeera nga batikka bikatibira
bitikko ebyo bibeera nga byo bituuma naye nga ebyo kale tebandi bitikko ennyo biri naye emotoka oluusi wayitawo ng'ekimotoka kidduka nnyo nnyo. Enfuufu yo eba nnyingi. Yenze Namawejje Yulian. Kumbi kyembeeramu kiyitibwa Busawuli. Obuzibu bwe tubafunyeemu enfuufu yo eba nnyingi oluusi ne tufuna ebifuba wabawo ekiseera kye tukolola ne batugamba kirabika kiva ku nfuufu naye ne tusobola okwejjanjabisa akuba nti obudde buno era tukendeddemu kati temuwulirawo akolola naye nga kiseera kibaawo ne tukolola kati ofa tujjanjabisa kati ekirala kwe kuba nti bwe batuuka okutujjawo batujjawo naye batuuka okutujjawo kwegamba kyayogerwako nga bagenda okutandika kyolunaku lwe banaatujjangawo nga bagenda okukuba baluti bajjanga kutufunirangayo ak'okulya omuntu ogenda okuvaawo bw'oba tonnafumba ng'omanya kiro yange ey'akawunga gyeri n'ey'ebijjanja nja kudda nfumbe naye ekyo tebaakikolako kuba tulina okweyiyiza kati wabaawo obudde ne bayinza okubajjawo amangu temunnaba kwetegekera kyakulya ate nga ne gye baba tutte teri kye babawa batuwaayo mazzi bucupa bw'amazzi kati oluusi teba wiiki emirundi giba ebiri bakuba misana ssaawa kuba ne gayitamu era ne gagwa munda naye kye batukolera ebbaati balijjako eryo lye bakubye ne balitwala nga bataddeko eppya kati ekyo bakitukolera ekirala kale batuwaayo akasente mu mwaka ne batuwaayo akasente ke batuwadde ffenna abeetoolodde bwe tuti mu mita 2 kaakati ekirala baali batuwadde amazzi naye amazzi gatubonyaabonya amazzi buli kiseera taapu gye baatuwa buli kiseera oba bamenya oba bakola batya ne batusolozaamu ssente abakulembera akakiiko sigamba mukyayina yennyini naye abakulembera akakiiko ne bajja ne batusolozaamu ssente amazzi bwe bagakola ennaku 2 nti amazzi taapu emenyese kati n'obudde buno tuli mu kubonaabona n'amazzi kati amazzi ge baayisa wano ne bagatuyisaamu ne bagatwala mu kampuni eri wali baatugamba nti si yaabwe naye nga ate tulaba nti eryemu yeekola koolansi naye tulaba nti beebamu kati abo tebaatusasula amazzi gennyini gaatuyisa bubi mukoka yatuyitamu nakka eyo wansi tetukyasobola kulimirayo mmere yaffe yonna wajjula enfuufu wajjula amayinja wajjula ebicupa ebiveera byonna eyo wansi tewakyasobola kudda mmere. Here to examine what is happening here at the Stony Quarry. Olwokuva okusinziira abantu bwe badde bakola report abachina bajja wano njagala nnyo ebyenkulaakulana njagala nnyo okulaba nga Uganda egenda mu maaso naye ate njagala nnyo munnayuganda asigale nga mulamu njagala munnayuganda emyaka gye gyeyongereko gituuke nga nze gyendi saagala munnayuganda afe mangu kaakati bambise wano eno erudda lw'emmende eno Busawuli eri abachina abakuba amayinja njagala nnyo era mbebaza okuba amayinja naye amayinja gano bw'ogakuba gavaamu omukka enfuufu ate bwe bagakubira n'okutuuka awali abantu tewawera na kilomita n'emu ate nga amateeka ga Uganda gategeeza nti wabeera wonna bakubira amayinja eyo baluti erina okukubibwa mu kitundu kya 1 kilomita emu n'ekitundu abantu bandibadde bavuddewo wonna nga bagenze kilomita emu n'ekitundu okwewonya
enfuufu eno okwewonya bulasiti eyo okuba n'owulira nga n'emmeeme ekutuse. Mwabali wano edda mu Sabasaba mwali mukimanyi nti osobola omutima gwo gusobola n'okwesiba. Ate n'obuyumba bwe basulamu amayinja agamu gafubutukayo ne gabukuba. Kakati bano abakyala kyabadde bakola nti kayinja bwe kakubamu ne kayasa ebbaati lyo ne kaliyitamu nga bajja okuteerawo eddala. Naye bwe kakuba ng'oli mu nju ne kayita mu nju mu bbaati ne kakoona osobola okufa. Sabasaba temwagirabanga, baagikubanga naye ng'akavaako akatono kuuma kenkananga wano n'engalo yange tewera ne kakuba mu mutwe ogenze. So ngenza okulaba nga nema mwakola bubi, mwaba layisinsi naye ne mutagoberera kujja bantu mu bitundu bye basobola okufiira n'omukka guno ogusobola okutta ngugumize. Ffe tukiyita langa fibrosis, kasita dust eno naddala eva mu stone dust ogissa n'egenda mu lungs zo nga amawugwe gatandika okukoddewa agatoniba fibrosis obutuusa lwoba nga tokyasobola kussa n'ofuna mukka gugenda mu mubiri gwo. So baakola bubi era mbadde njagadde ekyuma kino mbagee nti bagira baggalawoko. Kolas tulina mungi, balina baggalawoko, bagira baggalawoko tumale okutaasa obulamu bwa bano. Era mbayise bajje batubuulire. Kaakati bano bakubisa tekinologi ey'okugenda okuba baluti okuyiwa amazzi mangi ng'enkuba etonnye. Kirungi kikendeezaako ku mayinja gano okugenda ge bakuba okudduka ne gagenda ewala ennyo okoma okumpi n'omukka gusobola okukenderako. Naye obuzibu bwakyo bali ku lusozi, bwe bakuba n'amazzi ago amazzi gakulukuta ne gakulukuta n'obukyafu obwo ne bagenda mu migga. Bo tebafaayo kwali kilomita 4 nawe kilomita 4 amazzi ago bw'oganywa oba onywereddemu obuyinja obutonotono obufuuse eki nga enfuufu batugambe nga omusenyu. Bwogenda mu lubuto lw'omwo osobola okufuna obuzibu naddala mu kyenda kino ekinene ekitabula emmere nga tennaba kuliibwa bulungi ennyo mu ssebusa. Nakati awo tusobola okutandika okufuna obulwadde nga bwa alusa, osobola okufuna obulwadde obukendeeza ekyenda kyekyo okugiraagira emmere kigisike egende mu mubiri gwo. Ebizibu ebiri wano bingi, ebizibu ebiri wano bingi. Very sorry, ebizibu ebiri wano bingi. Ate omukyala naye tafaayo, yeye alikuja hapa kufanya pesa. Kama namaliza pesa yeye kujifanya na kwenda nyumbani, na nyinyi mnakaa hapa na maneno kubwa kabisa kwa hospitali na health yetu. Ndio simanyi lwaki aba health inspection badde tebali wano kujja kulaba. Nze sijja kukkiriza bannayuganda kubonaabona na bulwadde ng'ate ffe tuliwo ababisoma olw'okubanga bano bakuba amayinja. Era mbalagidde olero bagale. China bwe bagendayo munda bambala masiki eno, naye buno busajja bwange bufirika buba bukuba eyo nga tebwambadde ne busika omukka guno gwonna simanyi na bwe nguyita enfuufu eno. Kaakati tekasobola kuweza myaka 4 nga kalabika nga kakyaliwo. Myaka 4 abalinga Bukenya myaka gyange gyendimu 7 nga konna kagenda kufa.
eyo ze bayita early deaths ze tusakkiriza because of industrialization. Tesobola kukola industrialization in primitivity. Tulina okukola industrialization in guidance ne health situation y'abantu baffe. Ndi very upset. I didn't know nti kintu nga kino kigoyinga mu maaso. Olabye bamuzeeyi bano abali wano bali miserable. Nsooka ne kunenya bannayuganda. Lwaki weeteekamu ddenje eno? Owulidde bwe mbuuziza abasirikale abakuuma mmwe lwaki mubeera wali nga temwambadde masiki? Okusooka bannayuganda bennenya. Bwe mulaba bannayuganda nenenya aba gavumenti kubanga abannayuganda balonda gavumenti okubayamba okubeera mu mbeera ennungi. Kakati ne gavumenti negamba banaye kino eddimu ddene katuweeko eddimu erimu tubire oba ministry ya environment ate nabo ne bagamba naye ddene nnyo katuweeko nema bakole guidelines ate tuweeko n'aba health inspector ab'omu district betunenya abakozi aba gavumenti abafuna omusaala. They should be here. Naye badde eyo bono nabaayo kitu kidogo nga bantu bafa. Kitu kidogo nga bantu bafa. Ofuna kintu kidogo naye ng'otta bantu. Eyo aspect tujagikiriza mu Uganda. And there will be trouble. Then you go, you die. We are playing